mbegayiridde tutulugunyiziddwa nnyo tuyisiddwamu amaaso abantu baffe ab'opposition batukuba buli omu atukuba naye mbegayiridde tulemereko oba tunasigala bameka kino ekintu ekyokuleeta balamu balese balamu kulwana Joel Ssenyonyi bafuuti sojja b'NUP bakkiriza nti ekibiina kya National Unity Platform ebyaddala olwaleero bali mu lutalo bwabeera nti bali mu lutalo balwanagana naani bo balowooza nti bazze mu byobufuzi kumaamula Mwami Museveni buyinza eggwanga lyonna lisanyuke eggwanga lyonna lyeyagale n'owa DP n'owa FDC n'owa Jema gwe buli ali ku kibiina ky'ebyobufuzi ng'oli mu opposition Museveni wava mu buyinza kiba kikuwa essanyu kubanga ebibiina by'ebyobufuzi ebyaliwo byali bigezezzaako ne biremwa National Unity Platform nejja ne bagamba nti ffe tunaakolera awamu tujja kusobola okumaamula Mwami Museveni buyinza tukwase bannayuganda obuyinza bo beerondera omukulembeze omutuufu asobola obbakulembera w'owulirira bino ekyasanyusa bannabyabufuzi abaali batugamba nti bali ku opposition olwaleero be bali mu kuba Kyagulanyi Party Center mu okumubuliza mu ttaka ebikolwa byabwe bikulaga lwatu nti ffe tetwajja kujja Mwami Museveni buyinza wabula twayagala kufuna bufunyi bitiibwa kumanyika mu bantu olwedde batumanyi ebitiibwa tufunye ssente tulya omulembe gwa Museveni lwaki mmwe mwagala okumuggyawo ovulaba Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti ne bw'olisigala bw'omu ng'oli ku mazima ganywerereko gakeerewa naye ate gamala ne gatuuka abajja nga bali ku mazima bakyagaliko abajja nga bazze kunoonya bitiibwa na kulya nsimbi lwaleero batandise okuswazibwa omu ku omu abaali batwekweseemu ensaani gwe tategedde olwaleero kitegeeza nti Bobi Wine ne bwe banaamulekerera ajja kutuuka ku kituufu ekyo kye yajjirira okulwanirira Haji Setu omusomi ndo yakutuusako pulogulaamu eno abatambuddeko ne Haji Setu mumutegeera era nkakasa nti bwe mumubuulirako bannammwe muba temukoze kibi kubanga nammwe mwali mutegedde ku bulungi bwe awo yali asomeddeko ku Duwaze bakkiriza nti kyakola gye kiri nammwe abatanaba kusomera ku Duwaze naye nga mulina okusomozebwa okw'enjawulo kumuyitamu mumunoonyeeko simu eri 0703 31 39 25 Haji Setuba omusomi w'edduwa mu maaso naye njagala okwebaza Joel Ssenyonyi mwebale kuwaayo lisiti kati lisiti balamu twagibawadde yiiyo mugende mufaafaagane nayo twagala abaana baffe 18 abaabula twagala ne bana abali mu makomera basukka mwana kubanga bamakite bali 32 otekuko bamagala nabo bali ndowooza 15 kati katugibawadde mufaafaagane nawulidde balamu otetenkanya ng'era ogamba katoyagala kusinkana bamaama b'abaana kola byonna fetwagala baana baffe nga bafulumye kubanga abaana abo tebalina musango mwabasibira bwereere abaana baffe tebalina musango bali makomera namwe mukimanyi nti bajjamiri mukulu baali badde bo mwabamu abasalira dda kubanga balina emisango egirina n'obujulizi n'abaana abaffe bali makomera mwali mwagala baveeyo bakole mwagala bakole balumirize Kyagulanyi abaana ne bagaana naye nakati manyi temugenda banyiga tebajja kukkiriza mwali mwagala mubakozesa ensobi bayogere Kyagulanyi simanyi ayina terrorist group abaana ne bagaana yensonga lwaki bakyalemedde mu makomera naye namwe mukimanyi abaana tebalina musango abaana baffe tebalina musango kati mwe mwenna abamanyira bafuutu soldiers abaana abo bafuutu soldiers ebintu bye bakola
Sala Kamula lyogamba ki mukwano wabulira wa nga nsanyisa okuwulizaako mmwe mwenna abali mu kuzaala bafuutu soja abantu beeriti bonna nga balidde mu Bobi Wine olukwe Bobi yasigaza bafuutu soldiers. These are genuine supporters and lovers of Nup. Bafuutu soldier bemumanyira. Twasigaza bafuutu soldier bebali kwalaali bebagala Kyagulanyi kwalaali. Ababana ba boda bemulaba Bobi n'agenda buli bwe yagenda okuziika ne mulaba nga alina nasisi w'omuntu gwe yakomawo naye. Those are genuine guys abagala Kyagulanyi. Tetugenda kwesiba ku babusuuti simanyi beeriiti no Mwanga Kivumbi ebiwagambye mwatukwasa akatikaalire twakawamba ku mpaka tewali yakakwasa Kyagulanyi temuddawo ne mwerimba akati twakakwata ku mpaka nga mukubye buli abasembeya nga mumukubye buli agezaako kudduka abayise nga mumukuba netujja netukawaata ku mpaka temutwesibaako twali tetumanyi Museveni okugaa nti nno 2021 tewagenda kuba opposition nga ffe tetumanyi nti namwe mwalimu ensi ekiraze bulungi nnyo nti abali mu kubawolereza ba Muhoozi project ba Museveni propagandist bebo tetukyayina kubuusabuusa kulala twali twasenze emisota naye ensi etuyambye ne tugifulumya katugenda mu country wide tour tugenda kutalaaga balonzi baffe tugenda mu balonzi tugenda kuwabayo emisango gy'ebitaano mumuli essente mulaba mugaggawadde mwagaggawala mutuuse ku climax njagala okubajjukiza mwenna abandaba nti okwabya olumbe lwa muzeeyi wange Dalausi Kigundu ng'ennaku z'omwezi 28 olumbe olutulusulamu nga 27 tugenda kulwabya nga 28 yenna alinawo kayagala okunnyamba ennamba zange ez'essimu ziri 0702 588 39 0702 588 39 ezo ze namba zange 0788 524 538 eya 0788 524 538 ereta Nakato Nusifa ene ya 0702 588 39 ereta Waswa Siraji mbegayiridde yenna ayinayo konna kwoyina okulaba ng'olumbe lwa muzeeyi wange tulwabya mu bitiibwa mbegayiridde ezo z'essimu zange ayina konna kaayina ate nsaba tubeereyo bangi tuweese olumbe lwa tata wange ekitiibwa nga Fuutu Soja muname nkubola abafuutu soja mwenna mujje mumbeererewo mujje tukole emirimu mujje tukole olumbe lwaffe luggwe mu kitiibwa bafuutu soja mwenna mbeegayidde ng'ennaku z'omwezi 27 fena tulina kifuma tujje tubeerewo mu bitiibwa abavuluga bafuutu soldiers bano basobola okuba coming soon inshallah kampulinde basobola okuba bamemba ba parliament mwabayisa mu bafuutu soldier amaaso abasajja bano bafuutu soldiers basobola n'abagambye ebitabo byaffe tubirina
nze nabagambye nzaalibwa Mukono gye banziika. Nsobola okuba MP w'e Nakifuma, nsobola okuba Woman MP w'e Mukono. E Masaka gye nsobedde okuva P1 mpaka nga gye mbeera ne jjajja wange azaala tata wange. Eyo nayo nsobola bulungi nnyo. Ne mukawa Bukampala muno, I can be a good MP. MP bonna abamu nabalabye mwadduse genda bweru. Tuli mu lutalo wakati mutandise okunanaagira. Thank you so much. Njagala okwebaza Bakakwenza Rukiya basajja mwenna abeetabe naffe mu lutalo. Ramadhan Kingi agambye enamba yeeyo. Neyanze Ramadhan Kingi *197-820-14551. Ramadhan Kingi barakallahu fikum. Neyanze 1-197-820-14551. Thank you so much. Angela Ruswata nsanyizo balabako. Mbadde mbagamba nti abantu bano bajeega nnyo banupu abaana baffe ba foot soldiers ne babayisaamu amaaso. Oshegera mutukubye nnyo kemuko simanyi ekibiina kiri manya ga biki. Mwali mwagala nga tugula ekibiina tukiteeke manya ki? Mwali mwagala tukiteeke manya ki? Kubanga tuba kiteeka mu National Unity Platform mwali mugenda kwalatinga abaki? Mwali mugenda kwalatinga abantu nga tetumanyi. Ne tuteekayo manya kati gwe kiruma Uganda genda weekoleko emikolo. Genda weekoleko emikolo. N'ekirala tuli mu abnormal situation gye tulimu eri abnormal. Don't expect us to behave normally in an abnormal situation. Embeera gye tulimu eri abnormal, embeera gye tuli mu kuyitamu tuli mu abnormal. Tugenda kukozesa that abnormality to peril through. So temulowooza tugenda bawa ebitiibwa tufukamire tuvuname tubasinze. No way. Tugenda kubasinza. Mbagambye na buli alina amawulire gonna ng'owuli oyagala gampa. Please don't hesitate. Use my numbers 0702 588 39 0702 58 839 endala eri 0788 524 538. Bw'oba olina amawulire gonna ng'oli drone olina message oyagala. Tulina kansala Kigundu House obeera Mutungo. Kigundu House obeera Mutungo. Ate oli kansala wa Nuupu. Naye weetabye olina akagurupu g'abayaaye. Mwetabye mukubba eddaka ly'omukyala. Kigundu ali nkwewuunyizza nnyo. Mwetabe mukubba ettaka lya Nakawooya Immaculate. Njagala muntajingire omuvu kansala gwe bayita Kigundu ali we Mutungo ate waffe wa Nuupu. Bayina ettaka ly'omukyala Nakawooya Immaculate. Omukyala mumazeeko emirembe ettaka lye liri Kigo. Naye kansala ono yeekobaana n'aba State House. Ne baleeta abasambatusi ne baleeta abalalo ku ttaka ly'omukazi ono. Ettaka ly'omukazi ono liri Kigo. Naye omukazi bamumazeeko ettaka. Maka Rajabu ninze kanzu ninze abaya yange. Ngulira abaya ngende nsaale. Salamu alaikum Maka Rajabu. Hawa esimu yo baali bagihaaki nga simanyi bayatereera. Naye nkutegeeza edduwaya olw'okwabya olumbe lwa muzeeyi wange Kigundu House. Tata wange yafanga lumu ogw'omwenda omwaka oguwedde mu kimanyi. Ne tumuziika
nitumukolere duwaye mwena mwanyambako eka tugenda muterako omusika naye yenna ayina koyina togaana kunyambayo togaana kunsikayo mukono ndi mulwanyi munnammwe ndi futusojja munnammwe sisirise embeera egenda maaso sibavangamu mbadde nga mbagamba nti Kigundu Ali oli kansala w'Emutungo weekowaanye n'aba State House okubba ettaka ly'omukyalo ono Nakawoya Immaculate. Ettaka ly'omukyalo ono ddene liri ku eka 4 naye mumazeeko ettaka lye ono oyo kansala agenda maaso ne yeekoba n'aba State House ate ne balitunda. Kiswaza nga oli wa Nuupu kansala Ali Kigundu Ali weewuunya ate oli taata wange yali Kigundu Dalawusi oli Kigundu Ali ettaka ly'omukazi mulyagaza ki? Lwaki weekobana n'aba State okuppa ettaka ly'omukazi? Kinuma nti oli wa Nuupu mulowooza ssente mugenda kumala mu nsi muno bbanga ki? Mugenda kuwangala myaka emeka? Lwaki mutulugunya omukazi omukadde? Njagala mutambulize message eno. Honorable wange webale nnyo kinze ku mipiira ekazo. Ngenda kujja naye nkyali mukunga abantu beetabe mu misinde enkya. Kazangola mbabudde wetugenda osimbula, Bwayise wano mbabudde wetugenda osimbula, Kyebando ne Kawempe wano. Ebisigadde wala simanyi bwe mugenda kusimbula naye nga mbakoowola mwenna twetabe mu misinde gya Ssaabasajja kuba kati ekiriwo misinde. N'ekirala tulina Kawempe Cup, Kago Cup. Olwaleero Kawempe ezannya n'Eggombe ku kisaawe Kazo Katakaawo. Abasobola mwenna ab'Ekawempe kunga ab'Ekawempe n'Eggombe mujje mwagire emipiira gya Kago gino. Mipiira gya Ssaabasajja gizaamu bantu maanyi. Mujje tubeereyo Kazo ku kisaawe twetabe mu mupiira gino mu mupiira guno. Ate manyi Kawempe ffe tugenda okwangwa kubanga ne luli ffe twasinga. Mayinja waka mbuyisizaawo. Okitegeera? So mbadde nga nti temutuyisaamu maaso nga bafuutu soja. Bafuutu soja basobodde okuyimirizaawo ekintu kino. Okitegeera? Bafuutu soja ffe tusobodde okupika. Nalabye lumu Richard nakulabye otiisatiisa Honorable Zaake. Lumu Richard ono naye wa DP block. Ate member wa Parliament wa Mityana South. Lumu Richard lekera okutiisatiisa Zaake. Nakulabye ogamba nti ogenda kunga abantu b'Emityana baleme kulonda Zaake n'enkusekerera. Muntu ki mu Uganda munatamanyi nti Zaake aperformance osike okusinga ebibaka byonna ebiri ku Parliament nga n'ebyeffe ebya Nuupu abisingiddemu. Omwana yeesaddaase n'alwanirira abaana abali makomera mpuutamwe nga musirisi. Gwe Lumu Richard olira oyo omukukutivu mbuulira ddi nga n'Emityana abaana babakwata aba Nuupu n'osirika. Mbuulira ddi lwali ogenzeeko mu kkooti okulwanira abaana bebakwata Museveni bakwata bamalidde makomera nga b'Emityana. Va ku Zaake gwe Lumu Richard. Va ku Zaake nakulabye oweweewera mbw'ogenda kuyambako ab'Emityana muno baleme kulonda n'enkusekerera. Ng'ate n'ako akafaako tugenda kateekamu omuntu. Toyina ky'okoze mu Parliament watuukayo n'osirika. Bunaawe omanyiira omwana wattu. Oba Zaake tamanyi Luzungu asobodde okwogera Oluzungu olutonotono lw'asobola mu Parliament ensi yonna neewulira. Mwe balooya abakukunavu abaasoma ennyo ne bibalema muve ku mwana. Lumu Richard va ku Zaake muveeko
muveeko. Neewunyiza ba Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi gwokulembera Buganda Parliamentary Caucus mu Parliament. Mwanga Kivumbi bucha muyingira mu Parliament tokungangayo wadde omuntu omu ogende Mengo gula emijozi. Wawula mpuga bwe yagambye nti agenda Mengo n'Anita Amongi. Mwanga Kivumbi Segona mwena ne mugenda. Mwebale kulwana Bobi Wine. Neno temunategeera. Ono bamuyita Bobi Wine, the bad man, Dangala from Kamwocha. Mugenda muwulira. Abatuuziza obufofofo. Mugenda muwulira. Wulira ono agambye mbu ali takumanyi. Lirye abeereyo Mityana South ye member of Parliament ate wa Democratic Party. Wa Democratic Party. Sebo naye awera nga bwagenda okwegata ku bagenda okulwana Zakaleme kudda Mityana bambi nakusaasidde. Munnange for your information Zake yasinze okuperforminga mu Parliament eno ku myaka gino 3 gye mwakamala mu Parliament. For your information Zake yasinze performing obulungi ne bwogenda Arua ne bwogenda Eggulu ne bwogenda Eria bajja kugamba most performing MP mu Parliament ya mweno ya Zake. Aswaza Kinyamatama n'aswaza buli omu amwambudde. Ayambudde Anita Amongi akoze buli kimu. Awangudde emisango. Mwamugoba mu commission mu bukyamu n'agenda mu Parliament n'agenda mu koti n'abawangu. Oyo omwana gumulaba nga ataasoma. Don't waste your energy ku Zake. Zake ne bw'atanonya kalulu agenda kuwangula for your information. Mwamuteekako gurupu emulwana Emityana ng'ekuliwa abantu baveeyo Mengo. Zake n'abawangula. Ng'ate balina ssente empya n'enkadde. Ajja kubawangula. Njagala okwebaza Waisa Mufumbiro. Tusaba Katonda ono mu kisibo kino akuteekeko obukuumi. Tusaba Katonda akuteekeko obukuumi. Kimanyi okoze buli kimu naye tusaba Katonda ono akwongera obukuumi Zake. Zake is the best fold by rope. Zake asinga ne kuddako rope. Yes. Zake sina kyenkugamba ne Ssenyonyi ujja tumuwa ekya rope aperforminze bulungi. Era bwana keepingirawo. Ate Mukama mulungi oba yalaba atya. Wakana akasera ka kulabisa kubikula Parliament. Tugenda kubikula Parliament paka kuwulira bubi. Jowe atula mu commission ate mukyayisaawo ki? Mukyayisaawo ki mu commission? Buli ekiyitawo tujja kitegeera. Lumushisha Disebo yamanyidde bwagenda kulaba nga Zake takomawo baonye ab'Emityana ekizibu kya Zake. Nakutunulidde n'enseka ne ngamba lumu owange ono ate lumu omumanyi bulungi. Nekulaba ng'oli mu kutomera. Nakulabye ng'otomera. Nsaasira bajje noozi mwenna majje nti CDF Muhoozi olwamaze okulayira after 3 days a prominent general amasanyaze ne gamukuba mu kiyigo. Ago nago mawulire mu kiyigo bulijjo kyonaabiramu ekitabeeramu masanyaze nti ate amasanyaze gakubidde mu kiyigo. Bajeno twabagamba nti mwenna bajenozi abakadde kati ndabye Kabanda ng'ali ku fulo ya Parliament akuba Ambaddi. Ne mujukire Asiimwe ne Lumbuye Mbaddi bakugamba
nti goddako nakulabye Kabanda tiimu ya MK project ngekukuba guno ministry gye bakuwadde togisaanira neŋŋamba ayabas so bajje noozi mwenna ab'amaanyi naddala babadde batabonga na Muhoozi mwekaabire ate nendabanga Muhoozi ssebo taswala yeze n'akuziika nenge enfaayo bakujjewo bazze waka ne bakukuba amasasi n'oyitawo tebabalimba ono teyafudde katwa teyafudde ki bayingidde ku mpaka ne bamwekubira ne bagamba amasannyalaze gamukubidde mu kigo kwegamba bambi nsaasira omwogezi w'amagye ng'olina okudifeninga mbujje n'omulamba mukigo obujjo kyanaabiramu amasannyalaze gamukubiddemu kwegamba munoonya n'ebyokwogera basajjamu temuli bagezi naye ffe bajjenu twabagamba nti abalina amagezi balekulire nga bukyali balinawo nze singa mpaayo obubu buyinza nkita kubanga mmanyi mukyafa bangi omusajja yalayidde ku Friday ku Monday ne wabaawo omuduli ogw'amagye ogwafudde nze ago mbanga kolamu ki era muli bagumu nze mba nagafuddemu dda baabalagiddewo nti Kigundu Meya Kigundu kalasi ate n'abalala mujja